undresses n'omusha n'ogamba let me come back then n'ogenda no throwing up n'okola otyo n'ogamba music nzizaayo no just haja happening Bulunji gumu era kiraka kyekyo wulira mabusha endala ogenda kukola otya because I don't know but omulundi gumu wakola otya like it was too much kitakera too and much like namgamba No, like yeah. I'm not okay yes ngonya wotandikira kukola focusing kati ntandikire kati wamugamba yeah wamugamba siri bumudu namga siri akole mu music yeah kubanza kulya busente tulira bubi obusente manna bukubyemu banange oh esente obozipadde oyagadde nawo bato oyagadde yes ozipadde yeah ozipadde All right. Hi, lovelies. Welcome to Love Life Kujurina Sasiral channel. Thank you for subscribing, commenting, liking, sharing. Hey, tell your friends to keep banali. keep on subscribing Subscribing. Tukule. Yeah. Hey, manak. But I had the sweet in it. kati eddoboozi walikoze ekimanyi Do you know what I love? The sexy voice. I love it. I think I like it when my voice is hoarse like this. I feel like it's more sexy. Like, good morning. Hi, honey. I used to be obsessed with men who have deep voices. What's up, beautiful? I'm put up to cause nothing. Nkyali muto, of course. Nkyali muto nga ndikisirusiru. Neva ku ddoboozi nenzira ku bifuba. ng'ekifuba Njagala kifuba kiri mad. Awo nenkoowawo. Nenzira kati ku bunyama physique 6 packs nenkoowawo. Nenzira ku channel O. Channel O nenkubakubamu nenkoowawo. But right now kati ndikusente. Ndeka sobe era sinoma ngwena sente nokwangulabika bulungi please. No tena zipacks but look good please. Weerabirira as a man. So what's up? Niyo yakusanzewa? waka Weka ndotwadunze tuzende kasali nawe. Doreen Ewa. Nze mukulu nandibadde waka. Kino ino kongoli otungoli gamba ye. kati omanyi nga nagwe nagamba nti tuli ffenna Nderi. omukadde muteekewa yeegi yankoze ekyo omukadde But no, when it's new and what they do when the eyes actually it's new most I don't know if but they chop off the old people. Aga kuingira mwaka mpya n'abantu balala. No honey. Bolusa abaga muno gwaba musimbidde emikisa maybe emikisa George sibye. Tell about progress nagamba na yeah why don't I dump sweetly this 2025 and I get into a new relationship with someone new 2026 here I come with someone new. Bune bakulekere binayi n'okaba bibyo. Yes. kati oba olinda kyokunkatinga off gwe wamanya nti siina mikisa gyo emikisa gyo tegiri munze gwe woomanyira nkatinga off Saga. Badika omuntu okulya kirommo. this year Kokati Ayina. Bwaba akusiibula mu mutima akusiibula. Siyingira mu mwaka naawe. Kena okulaba the next day your blocks. Imbu waliyo gye bagula gye bawasa ne gye balambulira Ekibannange. waliyo gye Atugamba bagula gye bagula. abakazi Waliyo gye bagula abakazi waliyo gye bawasa ne gye balambulira ebyo ebintu byanjawulo Byebiriwa mama. kati oyinza obbanga Njagala manye wendi tebakujja kikyamisana kyaggulu nga just oli kugye bagula oba kugye balambulira nga toli kugye bawasa Kati nga nze wange
bonna abajja bali kujje bagula. Omusajja akufunye yalowooza afunye nnyo kumba ate bo bali eri bajja ne bakugula. Okyogamba nga manyi nfunye omukyala kumbe waliwo abasajja nga bo basasula. Tutoyo oyo tusasula nga kukyala kona bakulya omanyi wali badeka nga mwala buli mbaga bakukyala oyo bamulyabya dda oyo wafuna oyo mutwala ogwo ojja mufuna ngagamba oyo twamuyitamu ddamba ngamba kyokka ng'omanyi nfunye omuntu. How did we meet? Kati gye baasa yeeruwa maama manyi oba yeeyo gye ndi mu bisiya tandika okweweyinga njagala ngimanye maama efaanana ekyeyo nga buli omu agamba munayo tetumumanyi oyo agaanagaana. See better maybe in the future. No, as in see better even in the future. No, I'm saying maybe in the future, like when I'm there assessing my life, I'm like, oh, segeza yange yali yambaga wakanagana bugani. Ndibale bali nyimiza lumu ne abasajja batumanyira. Sebo gye bagula gye bawasiza obeera omwengo omanyi ofunye kumba omusajja agamba ono nga teba abasajja bo babeera bati waliwo omusajja ye nga ye public gundi nga buli omanyi bwafaanana obwerere bwe kati bo babeera bati kategeera beera waliwo omusajja nga buli omu amanyi mukwano kikola mukyabadde saako yona bamanyi bwafaanana baneiba bona bamanyi bwafaanana kwegatta ennyo sigeemaanyi g'ekisajja. Say it louder. Okwegatta ennyo sigeemaanyi g'ekisajja. Thank you so much. By the way, Doreen, abo abantu abegattagatta, they are doing nothing. People you're totally doing bullshit. Or you think you're actually you'll get trophies. Actually, weeswaza. Just imagine nga weeswazizza buli wamu. But weeswazizza buli wamu. No, because weeswaza. I know. Because you're doing nothing. Nothing at all. I wish teri byokakasa but just ono omuntu gwoba oli naye just ayagala kukuwuliza bulungi naye mutima aba agamba bannaayi sajja ono azunga naye nga kitokota ye ng'amanyi waakabi be batandika okunywa biputulu simanya ne banywa biki noonya all the aphrodisiacs kumbe weyonaweyonoona ojja bbaluka lumu noonywa ekintu yakoze interview ne lwasambulwasa susite kyako ne diabetics at some point abamu bwekula I don't know which type Ayina if you know if it's true nabirabye erectile dysfunction in nomuna but now there that is if it's true anyway aba feeling as if it's not man enough. That's why they always say you have to hype your man. Nomugamba well done honey kulika yo great job good job make down black box. I think how much? Thank you, baby. Thank you, baby. Well done. Well done. Sangayo ndatabimanyi nabakuba olubiso sinsibayo. Gwenda bawe advice akaba. Kunotenga suseko. But it's good to hype your mind, man. Baba bagamba you know making sure omusajja gwe naye make sure nti omutegere omuna masaka omuntu ave masaka ave wala mukube kabina. Ajja gamba naye no mwana ngampisaamu amasa atuse n'okunkuba ngala. Kati soko omuntu omuyige. Olaba bano njagala nnyo fukamira ompita otya Peter ompita otya James okitegeera like oyino mwita tata good ino mwita tata sebo fukamingo obufukamira bwovayo n'ofukamira ogamba kulikayo n'ofukamira era we mba mumaliriza nga awulira ekimunyumira kufukamira fukamira omugambe kulikayo simanya oluguudo lubadde ntya ebyo bye mwogera fukamira obufulaska bamwe obeere wansi w'ekitanda era olugendo lubadde lutya bagamba olugendo lubadde lutya olusanzeemu ebinnya olusanze mubaddemu simanya lulumira mubadde entobazi omusajja lumu ojja mubuuza gamba ekituufu lubadde lulumira ojja kuswala nga nagamba nga badde akasana kangi nnyo omanya
Kitokota. So, Lubadde lutya? Welti. Bicha nange nfunirayo chai. Naye saagala li spiced. Lubadde lutya? Welti. Abasajja bakyali abayagala engeri. Nnyo. Ng'olwo nabagala. Bateekemu ekifu. Waba balina ne cloves bateekemu. Rita webala ebbina. Olirabye? Ebbina ne ready hair kyonna ky'oliko ntukulava these days. So anyways. Bateekemu ne cloves oba balinayo ne okra. Omanyi nkola skin. Ate bayikambabuli esiki buli watula wana aba atonya. Zino okra zitanya. We need to get about 2026. Kunonyeza katale. No. Candles. Yes, candles. Candles must to never job. Do you see candles? I'm looking for markets. Then the candle. Namanya. Like a candle. Zatunda. No. Right. Candle. I'm looking for ways. By the way, okra kola skin. Akuyambako oba oyina constipation. Constipation. Akuyambako sausage ndya nnyo engano byakoze bitya. Olya engano. Sakuyamba ku sausage special. Mami mugambe bye butukyali. Kati okra yakuyambako. I don't even know how you do it, man. No kati nywa nnyo Olya engano bantu. nywa nnyo like n'ennyo so that tensiba cause olwawo okola kaka ojja embalabe. Olwawo okola poo. Yeah, by the way, they always tell people you have to. Hey, bye. So that's why You're supposed to go to the bathroom if you can. I tell my that's responsible. Hey, this year. Karo. Bane karo mbwa. okimanyi sibawulidde nga museka mbadde museka. Ati wabena ne karo tuseka mu gentle way. Katono ye mbwatu kabana. Right. Ekikulu karo is too corporate. Too corporate for. Ogadoge da Too corporate alabika waseka kolako ne bwati mbwatu kaninga emberenge. Segera. Baita karo nemba nga awanta wali corporate nyumiza. Nga ensako zaze zijambu atuka. Nange tonyumiza. Bongo no bino. Mbono you go out first impression matters njambu atuka yelowoza game nabola kono na bwatuka. Yeah yo. Because that is me. Mmere nayo njimalawo. Nze sipaaki ngambu no nina embwe waka no. Oyina okulya. Naze n'olubuto lwange we are gonna eat. Kale oku first date. Ayinoza bongo badde wala. Mbadde walala. Do you know like most men wonder why? I don't know if Curry also do it like bwemo afunyo luwombore, yeah? And then you stretch your arm. Otola ku luwomboro omusajja. Love, I thought. Ku first date. Ku first date n'otola ekisambi ky'omusajja. What happens to your thigh? Mama ng'oli muyala nnyo. Buno bibaluma. Kulya na kunyumyoba. Kulya. No. In the middle there. There's eating. Mubamu okulya. Hey. Anti mbwe ekisambi bagulidde eyiyo Karo. Don't breathe. Daida. I want to laugh. Me, I thought stealing romantic food is romantic. Not on I think a little, but there are men who feel offended actually. Bunala banga is a red flag, they will never invite you again. Then, no, omusajja munaye bano abasajja banyigira mmere munange. Agamba kano kamanyiiro. Otono kya musowaani yange. I want you. Oh, you're the one going to the wrong people. Why should you go for Bulunji? Omusajja wa 19 omumanya nno. Buganda agreement. Bannamasaka tobamanyi naye wasalawo kuswaza.
ku first date in the You know how they talk? Tubadde tusaba. tubadde Tusaba otuweko. Babadde bagamba. tubadde tusaba otuweeko bali bameka nani babadde bagamba bani like gwe ne banno bani Tubadde tukubuuza like two ne bani that is weird ebyo baba ina love yo mu Luganda kibunoomu wange mutukulizeeyo mukawomera kuliseeyo beba bagenda ku date n'ayogerera waggulu byemanategera nti nasooka n'alyoka lya emmere enaaswankula god nze baza wolira ng'oswankula vaawo I know, by the way, I've learned, okaranjigiriza, you are what you attract. So, wobanga ego attracting abali abasajja banyumiza kabiro mu kikuubo. Change your ways. Sibalwa kyo ofuna nnyo abasajja abalina embuto. Nega nagamba nze omusajja wa kabuto tuli sisi. Nagamba omusajja wa kabuto. Omusajja alinako akabuto simba sikyategeera. Why? Karo mulabe. Why? I don't know. Nze omusajja alinako akabuto ndaba wayagala anyuma. Akatono siruli. Saka akasuku. Lwaki kalanseti? Kasuku yakimanyi wadde tumugamba. Kasuku we are going to work on that time, me and you this year, 2026, we talked. Wesi n'omwaka guli we twabadde. But Kasuku's time nedda. Sibyagala. So ayagala akali awo. Ako. Ate nga kwekali. Ebiwoowoolo byonna ababitutte. Ebiwoowoolo ababitutte. Manyi sikyateekayo buti bateekayo n'ebiwoowoolo. Oteekayo ebiwoowoolo. Ninga Karo wembeera mulaavu glowinga. Nze wemba mulaavu mba sikyanyiiga. Wemba mulaavu mba happy. Bw'abeera mulaavu afuna olutiko, bw'oli mulaba ng'afunye olutiko ye nayinayina. Talina kyama. Naye bannange kansirike. Ewulira mulaavu olutiko lujja. Wemba mulaavu. Sibalesi bentu nabembuto bakukolera. Oli mu love. By the way, also me when I'm in love, there's a by the way, Glia. Nakulaba naawe. Nze wembeera mulaavu enjala tennuma. Naye maama leero ze sikutegedde bulungi lwakasaaga. Kitokota. Kalo kitokota. No, but I knew the other hype is not there. Yeah. Yeah. I will help you. I call you too. And that's why you feel like king. When you feel like you're not feeling your next life. Bola banga energy tajja, you rather move on. Kitegeera. Karo abasobola. Munange this banabasa. Bananga atusaasire. Batumanyi. Musajja kyoba. Forward. Fete tulina. Tugenda katugya kwa tunonyo on your behalf. Tubadde mayenta abaffe tetulina. Nja kwetonda emirundi ga 10 atusaasire. Atusaasire. New exit plan. Doreen, naye kutegeeza. Omusajja oyagala atya? Wakabuto. Nze munange sente bwe zijja. Yes. Money first, then I look at the lips. When I can kiss those lips, then you have my heart. What do you mean money first? Money first, munange it was me. Munange thank you so much. It has to be a backbenchers, Karo. Money doesn't have to be discussed at all. Yes. Young omusajja omwavu yajjewo obuvunanyizibwa obukwana. Like how? No, balogo bulogo. Omusajja omwavu mbojjawa energy ekwana baba balogo lwaki ogwa mulaavu ng'oli mwavu. Agenda kuteekayo nga saddaaka. Illuminati. Afune ssente anti mwavu. Nga mwavu. That is a problem. Ng'omanya baamutumye saddaaka. Oba yagala kubbako mikisa jo. Asooka zijjayo. Why? Wajjayo ssente zino nga agenda sasula bill first date najjayo bibando n'abiteekaawo. Kumbali
N'akiteeka wali. Ndanazizaale mu socks endala baziteeka mu boxers munda eyo. Mu boxer. Kasonseka mu boxers eyo nakola bwati ne mu socks eyo. Mulabye. Kasita agambye boxer ne stocks olwanyi. Wala mukano gange yanyumiza nti nange ekyamulwana ffe ensalo. Naye wamma abeera bulooka batunze emmotoka ya mukama we. Omusajja nkufunireyo atya? Karo akugambye full lips number 1. Full lips kasabeera nga omulaba nga ye nga gumide. There should be an attraction. Ebisigadde bindekere. How? I don't want a man with money. I want a man who gives me money. Karo there's a difference. Karo agambye I want a man who gives me money, period. Not a man with money. Not a man with money. You can be with money n'atakuwa sente. Very true. Akono kapya kalungi. Yes. Ampa sente. Nano bagamba so yagala kabuto nga ka packs, right? Kabuto ako kankolera. Awo packs tage na Nenda packs mugadange. Mune mbaluganda dange. Baluganda. Dasi yanzala ye mukyabanze namakula. Mbubeddira simanya biki. Ate abaganda tetutera kikola. By the way, bali aba sister bawe abaganda bawe. Nenda kwate packs. Okay, packs ayina kabuto naye mood like ali dark. Njagala ali light skinned. What you light Naye skinned? nga tansinga. You really? Yet you light skinned. At least ngali chocolate. Ayo basi mwagala. Naye abeera oba what? Teeke wane ekisambi ng'ekyo tekisinga obweru. Ekyange tekirina bettaala. Anti awo ogenze na sis. Banaye Karo. Nze Karo agenda kuza. Karo ate sis kivuddewo. Omusajja w'ekisambi ekyeru abeera sister. Karo ndeka mukwano. Karo wali odesinzeko omusajja omumpi. Kubanga akajanja mukwano. Omusajja omumpi aba under age. Allo? Zena abasajja abatintulu. Oyagala abakazi basajja banenenemu. Sigwa ina height. Okabamu. Nage Karo. Karo is tall, by the way. Karo is tall. Huh? Nomanya eno yo bambi nesibyeyo nnyo naye nedda. No. Ekikola. Kati omusajja ne wabanga akuwa ssente nga mumpi Karo. Karo, omusajja waba akuwa ssente nga mumpi toyitaba. But they are not your spec. No, I don't hate short men, you guys, by the way. But I know they are your friends, but they are not your spec, like your type literally. Right? Tufunye silence out. Kirabika go tulina mumpi mukko. Mumpi mukko tetukuba nnyo. No, just buli wajja awantu nanjagala mulera. Ye mukama baddaagi. Banga baby. Gwe buzibu. Karo ndekamu please. Aba yagala mulera. Okay, okumulera mulaavu oba just you undermining. Undermining. I'm trying to explain my stand. I want to buy one, get one free. Omusajja omumpi abeeranga Buy one get one free. Gwaba one. Sigenda kuddamu kwogera nti musajja mumpi. Buy one get one free. Okategedde. Entalo zaabwe sizirimu Era kasita nkugamba ate dolina osetting. Ate dolina akusettinga n'akikulekamu ne bakukuba. Karo ye munage Karo munage yabimanyiira. Nze Karo neewuunyisiza ne comments azisoma. Doesn't mind. Munange Karo reads more comments. Even uploads on her status namutya nengamba ne Karo Bamupanga bapload. Ngataka ka video Karo bayinza omuvuma. Nga kye bamuvumidde ng'akyogeddeko. Obuddako waba akola sho. N'akiddamu n'akyogera. Kati namuvaako akola by'ayagala. I'm my most loyal fans if you guys do. Waliwo lwensoma comment ne ngamba Karo nga bakutwala. I know. Ne ngamba nzigulawo fake account nkulwanire. Naye weesobola.
Yanga mera kuzino kata abaddamu. Naye Karo ngo repostinga nnyo. Waliwo video wenda bo repostize ngamba something is not right. No, what is not right, Karo? Nga they're about love. Yes, because I see everything you're reposting and I'm like, no. Encouragement. Yes, about encouraging her. It won't be if you're dating and reposting of an avoidant man. Simanya how to keep an avoidant man. Karo, something is not right. What are you reposting? Nera Karo akugambye ali mu exit gundi. Atali yoko naye. Karo you'll be fine. No, twagivuddemu oba tuli 50-50. Agambye anytime soon. Have I ever come here and told you that I'm in a relationship? Karo, oga. Baleta mu few moments later. Tuva kwogera wano my dear. Ne sheri wali wesesasisa amagye mu lukufungo yaka. Ettala lya Karo. Have I ever mentioned that I'm in a relationship? Sawa yonna omusajja a few moments later. Abasajja. Karo badde odetinga ki? Let me say Wali emabegako. Singa kyetwakoze dda. Kuba show yaffe eri Karo oli oluwombolo. Karo tuveeko oli oluwombolo. ate tuba tuna ebituzo nnyumyako Karo. Nale Karo. Bane Almost 30 minutes. tusaba. No. Karo mukwipinge busy. Karo aliye. Karo sigala eyo ne Stanley. Gwe Karo repostinga. Obwo obuyimba obuzaamu amaanyi. Bo repostinga. Why? Dori ntunyumya byaffe. Karo beera ne Stanley tuveeko. Tuveeko. Tatugenda kwogerako. No. Ekikulu gwe watutandise bwatuka. naye abasajja balinako kabuto balungi. Esinda gateka. Bane. Karo yachogedde. Kompere ko. Bane Stanley tuyambeko Karo mu keeping busy. Karo tuveeko. Oleka. Bambi Karo chiwedde. Karo tuveeko. I'm even sweating. Like, Right? Karo. That tea. How many times have you said you should mind them so far? Karo, Kimanyi tumwesonyiwe. kikususeeko. Tumwesonyiwe by the way. Todamu na muntu nuulira. Akati nagenda mufuula busy. Oh, yataddeko ti. Ono tuli mu lusiri. Mwenyigidde. Nkategedde. Tuli mu lusirika ne. Fuba nnyo olugyawo. Bambi Karo katukole. Katukole tugenda bba tuli awo atuweerakalana. Karo tumwesonyiwe. Karo mwesonyiwe. Namubuddeko naye. Oswati tulinawa. Tosobola kujjukira. Bana baddewa. Ha. Kigenze kati nakuuza kibuuzo kirala. Nabuuza kirala Karo twadiddwa kati. Tudamwogerako. Kamuveeko kamweso. Yes. New Year resolution kati let me just start. Bajjako camera. New Year resolution, what's up? Auntie Erivayo, can you Karo mweso New Year resolution. Namubuddeko gwamulese. Okay, New Year resolution. Obana yewako gamba. What tandika New Year no gamba. No tandika no wandika wali. Nze buli New Year tandika ne gym. I've never been there. Ndiabu Karo tuveeko. Karo eat your luwombo at Yaya in peace. Leave us alone. And Daddy. Kasata kwa chocolates. Unaleta lutalo no. Ate kwake tumuveeko alogera kweta lutalo. Tumuveeko. So. Ebanange mukama katonda. But I need to be serious. Name mukama katonda yatadde Karo masa. New Year resolution. Wamawe tuli ku New Year resolution. Nange. Ndio tukole. So have you ever gone to the gym nokola butt lift? Now? Yes. The squats. Ati munange batugamba when you go to the gym. If you don't have money for surgery, you don't have money to buy those nakulaba kolanga ebintu bya silicone bichi. Nveye yo kale. Okay. Tebatusasudde. Tebabasasula kale. Tebatusasula nga tujja nga tukyogera. Silicone and whatever. Like whatever, if you go to the gym and you do those squats
and you do the lifting and everything, no, actually it tones. But since you have that round bum. Yeah, say So it. what You did have you the round do? bum. Definitely, because I want them to know you have. Yes. You endowed. Yes. So what did you do? Or what did you eat to get that? Nothing. It's in the family. Not even squats, not even nothing. Nothing. Era wemba nkoza exercise just to keep myself fit. Naera silly fit. Totally fit. I'll never forget you watambula kuva. You're small, but you pant a lot. Kati era nkosanja ngambye mbu like nzisa nnyo Unangosa nnyo. ate nga just mantambule nga si papa Kyokka ng'ekyewuunyisa otambula kuva wali obakutadde nga sigamba nti it's nziruka even 2 minutes. nga sigamba nti ki but just You're not healthy. So that means you have to do cardio. So it should be among your New Year resolutions. Cardio. That means you have to walk more. maybe Yeah. Tambula nnyo. mbera up and down biki but I don't know ate nga sina weight olina amasavu ku mutima. kisoboka No, I'm serious. Yeah. Oba olina gakendezaako. That's why you're panting. like every time That's not healthy. so the round bum So it's natural. And then, Yeah, so but- this new year, are you watching, like, are you changing your style, food-wise, lifestyle? Or are you like, nedda mukwano for your blessing and tova kungano? Mwana alye ngano wana. I love ngano so much Take a day, tubate tuwogera kusiba lubuto. You said someone has to, or ina abingira mga tuseka. You said someone, a normal human, actually there's someone who's natural somewhere, but I feel like that is too much though. That someone says, for you to be healthy, at least making sure that you go to the bathroom to do number 2, 3 times a day. In my head, I feel like 3 times is too much because they say, simanya joko mokufulumya okufuluma okola number 2 jokuma omubiri gwetu tokusinga bulungi n'obucafu obufuluma so bagamba mbata bamu bagenda naloza nti bwamala olunaku olulamba nga tagenze ku bathroom like to do number 2 the long calls yenga amanyisa na achievement nagamba you people omanyi maze ennaku bbiri nga sigenda manju naloza but that's good but that's not good you're actually killing your cats impozija I just namala one day some people here ne kajja nga maze the whole day nga sikoze poo. what So that's why nze nywa okra kuba ndya nnyo engano kati nywa okra cause bangamba okra nyamba since lya menvu gali too sweet for me kati lya menvu so I'll take okra. So okra kuyambako to ease digestion. So like every morning because bagamba mno you don't know kola schedule. Gasina changed even at night. Nkitegera. But do you have a particular schedule? Manyi wala abantu balina schedule wala omuntu gemanyi. In fact the late Bale Francis Eda yatugamba nga tusomesa nga traininga Eda nagamba nti you have to I'm a human being at least every morning make sure before you leave home you've done number 2. Bweyagamba kati nga ye yali yemanyiza oba system yoba the brain. Kati nze nakyemanyiza nti buli kumacha no regular. Twice. Era kasita butuuka obwo obudde ogenda owulira nga you want to go to the toilet. Kati ne kumacha ne wemba neebase late ngenda zuka late. Kati obwo obudde we butuuka like kumacha sawa 2 like I have to go to the toilet ne wemba neebase kinzu suppose otuluba luzimbye nga I want to go to the toilet. So what else you just drink okra. Then overdose of the cloves that is the abachi mumazi. Same story, detoxing or just for spicing? Detoxing cloves nyamba ke bintu bingi And that's about detoxing, yeah. Nonji ziri healthy. Nyamba ke bintu bingi kati nyo chine nga tali mu cloves buli chai kunya bela mu cloves for detoxing purposes. Detoxing purposes naba bagenda mu cramps nga zikuluma n'owunga. We want cramps. Okay, so God has blessed me with for 2 days or 3, or why is just one day? That one day, nga tekinnata. Temba n'obusungu. Hormones. Munangi like, so they there's help a me. friend. Zokuyamba on your peas. Go another crumbs. Zokunya flaska za nga mlimu chai, nga mlimu ne cloves nga nji. So bikuyamba ko melting abichina. Munangi like mpulira pen katuke tsane mpulira ne kamunguluze. Wala munangi mkwano gwange nanga
akola that number 2 situation. I mean, nga abeera mu periods. Nga bwakurampinga byoma ino tegera nti yakurampinze ku ssomero namba one tagenda mu class number 2 kati nga fe abali mu that dormitory nga ayagala tukwate ekidomola ng'ekya 20 litre okimuteeke ku mugongo ng'awulira paina. Are you sure? No, it's okay. Kati manjagala n'onkuuta like so much ate ngenda okuwulira nga kizze mu bigere. Kati bigere bikola ki? Nga bibuguma ne bizimba. Nze cramps I don't know. Ebigere bizimba, omugongo ne gunnuma, mampi oyagala obusiisiitirizeeko, mampi yaseso atambula bulungi. Yo. Munnange nga then oluusi nga atogesa n'agamba ekidomola nkikooye kati ng'ayagala omuntu agende ku mugongo amulinnyeko. Omanyi nga bagira biki? Omubisi. Okusobola omubisi ng'ayagala omulinnyeko bwoti like this nga awulira ka relief era ogera okulaba banange nga for here it was like 2 days. Banenge that intense bapi nga nkwasa ennaku ng'era tabeera nga tayagala kwebaka ku kitanda. Always wanze ku cement. That's how bad it was. So isegeza okra can help. I mean cloves can help at some point. Ate painkillers zinywa oba toyagaza tezinkola. Oba wazimira nnyo kwa abagamba sometimes painkillers wenzimira zirwamu. Chitamala mina kusatumala mu week. I don't know, like my body, I don't know. Your hormones are not balanced at all. Kati simira painkillers era nkigumira binnuma nebikola ki. I think you have to wonder again a gynecologist. Now, Kevin and Alaba WhatsApp, because now imagine you really have to get a guy who really understands you. Kwangaloba guys abasinga chintu kyechinyiza sometimes. Of course techintu kanko, but I've had some people tell me about it. Ngagaya loza mbomola yekoza. Ne mkwaba yekoza. Omanyi obulimi obubeerawo. Nze nga nkyakola mu hotel. Nga remember zempisa bubi olina okukola oba olimu olina oteekayo breakfast. Kati ngoba HR wakusangaawo oba ki nga wallahi ofa. Ofa oli ku muliro abalowooza weekuza. Nga kakati ndowooza nze okukozesa sente gisobola. Like obeera mu pain ng'oli alowooza like alabika ono tayagala kukola. Kumbe bambi nga. Waliwo bebawa n'ekitaana. Then ate bano abayoya. Just nogenda mu periods n'ogamba nga you craving. Ngenda mu pizza zange manja. I don't have a sweet tooth naye mbeera mu periods zange. Banjagala ebiwoomerera, banjagala ice cream, bankaabakaaba, chocolate biki. Bankaaba. So wenziva mbangamba kati mbadde nfaaki. Kati ya KFC n'enkaaba. Ng'oli oyagala KFC. Orderinga biganye nga njagala KFC. Neva ne wenali ne mbagamba like I'm not feeling well. Paka wenagenda nenjira. Nembeera bita. N'olya KFC n'obeera bita mu pain negenda. Pain teyagenda naye just nembeera okukaba nekugenda. Abekulabisa banaye ng'ofunye olubuto. Olubuto lulinde lwakuba saagala kuzaala. Omusajja ajja kuba yakebako nko njagala ice cream agireeta otulo. Ate mba njagala ndiise nako. Njagala kati njagala nnyama ya ggoonya. Omusajja ogenda mutawaanya. I'm just wondering kimanye ajja mubonyaabonya. Omwana yaba agambye. Ndowooza owulira. Naawe pizza eziba zigambye. Era kati awo bebi bamugamba kati pizza gambye. Gamba hayi bebi agambye ayagala ku nnyama ya ggoonya. Ayagala kwebakako kabutoko. Afoza ayagala obubuto. Azajja obubuto atabala sweet ne. Whatever is in that, but what? Nga kamuto kagonda nyo kati nga kalinga sausage. Na kati imagine nga kalinga chipalisi. Ati ng'owulira sa. Nga lukola osta lukola bulungi. Ate okaweewetako n'owulira emirembe bwe yanyizizaawo mba musonyi. Kati oba oyagala nga luli hairy oba nga luli small. No, nina phobias kati saagala ebyo biri hairy nesiwala. Nesiwala n'omusajja aba tasheevinze like nesiwala nza nosema.
naba abayina bu bumps like nesiwala olaba sana laba mayinja nga gali gumugumu amayinja nga gali ogumugumu kale okwesiwala busonga bwange bwa bulijjo kitegeera like don't look at me like that please. No please I won't. Sija kwagala cyo kyona sisobola. I know I can't. Katina mayinja gali okumu like nesiwala ogala bane oboya gala gabire apart. Yes like sagala laba kintu kiri kumu Ngeri jona ndo omusajja tashevize obutunuliro osese like that bush like no you want to throw up. Yeah like nesiwala nenjira bwenti addresses no mushana no gamba let me come back then no throwing up no kolotero ragaba msik nzizayo no just haja happening go Bulunji gumu era kiraka kyecho boli na babushe na rogena kolotero because I don't know but tito mulondo gumu wakolotya like it was too much too much like namgamba like I'm not okay yes ngonya water ndikira focusing kati ntandikira kwa mugamba wa mugamba siri mu mood namga siri mu mood yeah kubanza kulya busente kulira bubi obusente manna bukubyemu banange esente obozipa do yagadde nawo bato yagadde yes ozipadde so what is certain return of a favor no mpa sente ngo chimanyi nawe mbasi kwa date is okay by the don't give me money because we not yosubi we mpa sente kululu no because the surprises transactions banga njako toka ondozo ulidde njange no situation mu meeting and you're dating and then that day you come with your bush ayagalo the bumps like nina form ya man yes si wala yagano sese ma agende atagoloze ntali de sente zo kumbe it's you those are shit but that's true. I used to have like this there was someone who was katana abantu abayimba ngaye bwakola bwati I don't know what that is. There's that it's kind of like I don't know how they call it ngaba a sound I don't know kati ngaba kola banga obango okamula olugoye yes balangulira mbanyo ngatagala kulaba muntu akamula lugoye nange sagala ba muntu anyogotola kumbi like banda ba ojira lyange I would understand then ogambe nembala bezibadde chat embala bezili okumu ye like sisazi anyway kintu kyonna nga kiri kumu so tuyagala kiri kumu kindabikira bubi ate kati omuntu abajja looza weekoza but kindabikira kati tewe ncheka kansesema kati nakyekaka ngamba okay sweet me it's okay no sesema the fear like mbana siwadde kati kintu kiri okumu tetukwatagana henga ate sente ziri bando yote wesiwala bana esente ziri okumu sente ziri okumu I'm very okay no I don't have phobia by the way right yes sente ziri okumu as long as it's money oh my god you don't know there is good kwesiwala that happens here yeah the good kwesiwala of the Lutiko that Lutiko beat I know yeah that Lutiko beat na kanaba abantu aba bayina ebirevu waliwo abantu abayina ebirevu nga bayina bumps sibasobola kyokola banze n'abasajja b'ebirevu tuli tuti toyagala basajja bayina birevu anti ngambe nina phobia kati ebikizito kindabikira bubi kaya ate waliwo abayinamu obutulututu I think yes chilling I don't know kindabikira kitukinga bulungi toyagala era misala abasajja bange oli to pick situation yakwenda na boyfriend bo bwali bafananye and boyfriend you too picky nsoma bu sister tarujja kulwayira na busista bayenda abasista benda leka bula simufani nsoma bu sister love webe ganye bu sister ndagezaako negana swi oli okodde mu busabuni dori nayogedde ekigambo ofunye title ndowooza ate wali wamata denyo buli omu waali twade twabesonye dori nayogedde ekigambo no but you know women do it oseredde no oseredde but it's the truth bagula ne budildo so kale ne bagula bugoya kati oyagala nze kyembankola okola olaba pax
asking you a question like, so what happens? That time of the like gachiganye teri we kigana omusisi obo focusinze Katonda n'abasajja bakabuto nabisoniye patini ekitegeeza switch era nokulaba nga bogoya aweddewo wano kuyaya nga mbaje otwala bogoya waka now I understand. Do you need bogoya? Do I know? Now you're in experience. Do I know? Me this what they say when you guys who you bogoya is a bad manager. I'm celibate. Do you know bogoya maze okatale oba oyina ddole ewaka banange tugayo shapa sijja I'm just trying to understand how you get that glow. When you have sex, you glow. And then you've spent a long time. But Swiss candles. Yes, Swiss candles. For we don't have sex. We use candles and we glow. We are not like the other lady behind there. We don't have sex. Because but she has candles of massage candles. Yes, but I don't use them. I just make them. I massage my body. I don't massage a man. I don't massage a man. By the Carol, let me tell you. Munanga, she has candles, massage candles. You have to be romantic. Mbutezocha tawazikozesa. Hane nazikozesa. Dorini. Wapabwine jitwale wakane njirekawo. Dorini yakwata decoration. Ani. By the way yasinga nozibula billa. Kando ne ziri waka. Dorini ode ndala je wakola. Eriwa order line wali kwenda njikolera nawe gezi. Nali. Dorini kada zisomba. By the way, there is not your friend wabatagambanga. Dorini agula candles za massage. Nakagula make a sweet. Dorini. Zori sinzikwesa ngebizigo. Sikuwanga mazira ngebizigo to attract. Webale kwesiga bizigo. Nebera oil. Nebera onyanga buchanga nkunya ko dente unyanko kano. Unyanko coconut. Dorini. Dorini nakwesa candles za massage. Attract what me? Mazimbe. Kando. Tuzekwe. I don't know it is zocha. They are nice and you smear on your body. Hey. Nga oil. And by the way, be romantic. Bukara abasajja bamulabanga bro. Kachoti bakulabanga bro. Tobazinira muko. Bamulabanga bro. Commercial break. So munange nga tubaliriza how we girls Genesis asimache mukole na kuzino so every time I bring you I want you to bring me into your world what is that takwadayo butipa Kara ini ku generation ndala nange eyo ndala ya Genesis in a good way as in njagala kumanya abantu ba No, I'm saying I want to know what these young ones do these days. Mukuba sama. Oh, Mama, do you? Hey, mukuba sama no tuyana. Mwana ajja kugamba okoleka senene. Kati kasenene biri wabanda. Kasenene yirwa. Sinagitegeera naye Karo yanjogedde. Yagambye atya? Ekyo saakiwulidde yagambye atya? Yagambye okwegatta kwekuwangula. Ekyo yekyo yakyogedde. Naye by the way Kabaka is wise. Yagambye twegatte. Kabaka jju. Kabaka wangaala. Bannange twegatte. Ondabira abazana bwe bayika. Teri muntu yegatta anyiiganyiiga. Kujjako nze. Okubanga oludde. Teri muntu yegatta era nze Kado just nyamba Doreen to spice love. Carol like you, yes. To spice up, yeah. Ngenda yes. Incoming. The man is coming. He's on his way. Definitely the man. Banna. Zekirabika owange mukama akyamubumba awantu. Owange mukama akyabumba. Hai soya simulaba. Charlie. Akulaba naye akutya.
Sarwasha ayitaina obugulu bannayisebo leeta obugulu. That is not ready for marriage. Married man. Omusajja akyagaanye. But Marriage something is not- not right. Like omusajja agana ati at my age. Agana at your age. Yes. What do you mean agana at your age? Omusajja aganye simulaba. You Yes. a young one. But you also cry you have no man. Kitokota deri gye tuli. Abasajja be batono. I know, I'm even Abasajja sure. batono. Sweet nitulekemu naawe. For you're young. You're young, you're attractive, you're beautiful. Batono. Patone wana wota. You know, muzanyo otambulira weeyo. Kiraka you're picky now, you're picky. Sweet at your age. Buli ajja ngende naye. No, you try. Eggs in one basket. Doesn't mean that you have to sleep with them. No, I understand what you're saying, Carol, but it also depends on what she wants. Are you ready for the dating situation? Because now if you're going to date, know that you're going to sleep around. Tajifiringa. Abajjanga ba buy one get one free. Buy one get one free. Tewali buy one get one. Bebasinga okujja. Then abalala bakola batya? Balaba n'ebire baba tebaba na butu. Empozi twagala babirevu, then twagala na babutu. Munanga mbe tayagala bafire extinguisher. Mwe tayagala basajja babirevu. Buyesi siwala. Ebyo ebimakinga bana esibyaga. Fire extinguishers. Olumu mulimu ebikuubokuubo, mbolumu babyambala munda ne bateramu gundi eya white no ne batasiba mapeesa. Ne bataka mu vest ye. Nga balina ebitumbwe. Kyokka packs. Nga balina ebitumbwe ebirungi. Akagulu kalinga gundi zimaze twasamanga. Bulinga obugundi bw'ebukajju. Have you ever seen Pax in shorts? Packs ayina ekitundu. Have you ever seen him? Lovely legs. Achimanyi. Lovely legs. The Pax achimanyi mwogerako. Amanyi kyekiro ate nesiga. Nze senga w'abaana. Nesiga nnyo. Tayina tambuliza magulu wabweru. Nedda senga w'abaana nze. Gwe senga w'abaana. Lwaki otukakoggalawo? Awagenda tusiibula. Kati Paxi gwakola. Avayakuse. Nkugambye Paxi lunaku lwa. This is the what? Something is not right. You're wasting your time. 2 of 2026. Pax was very nice to me the whole of last year. Now 2026 today is Agenda mu umrana. day 2. Naye Pax munange tayagala mmanya. Yenna ndeeragirako olwaleero. Agenda mu umra. Mbakuse. Omutanda we yalagidde. So katana alabira datu mu Ate kituufu ky'oyogedde. Obudde Paxi nkulaba oli ku masimu.